Ezo ze fees zo sebo eza taamu eno. Siina birala byonna byonna ssanyu lyerere lye nnina. Neebaza Mukama. Neebaza omukyalo oyo avuddeyo nze ŋŋamba ziremera kuba fiizi zokka nti buli mutwalo oba buli 10 kebeera ensigo mu bulamu bwe ne mu famire ye. Omukyala mugamba nti Mukama yeebazibwe kubanga byatukoledde batono ababikola ogw'omutima batono abagulina. Osobola okuba enduulu naye ng'abamu bawulira naye nga tebasobola kujja kukutaasa nga gye bali bawulira naye nga tebajja kukutaasa naye bw'abanga awulidde enduulu najja Mukama mwenye omukisa mwongera 100% nnyo. Amen. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nze Haji Kabogoza omusomi w'edduwa ntereza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kabogoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa ekitigoma ku lw'ejjinja. Bw'obanga otuuse ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Atobo mulungi tukwaniriza nnyo olunaku olwaleero tuzze tuli ku Bright Future Day and Boarding Primary School Gayaza. Wano nno we tuzze olunaku olwaleero Pastor Muto wasomera. So Pastor Muto wasomera olunaku olwaleero tuzze omukyalirako. Naye ng'okumukyalirako kwe tuzze olunaku olwaleero waliwo muzira kisa eyavuddeyo n'agamba nti nze njagala okulaba musumba oyo ng'asoma. Oluvannyuma lw'okulaba videos ez'enjawulo nga musumba agamba nti atataaganyizibwa mu kigambo kya fiizi mwattu muzira kisa n'avaayo n'agamba nti nze kamudduukirire. Muzira kisa oyo tadayagala kumwogera mannya naye kale aŋŋambye mukiikirire okutwaliza awamu era akasente kaakano fiizi aziwaddeyo. Awaddeyo fiizi zonna eza ttaamu eno nejja agambye ayagala okulaba musumba ng'asoma which means agenda kubanga amubeererawo lubeerera. Pastor Muto abantu baffe abo abakulaba njagala gwe oba osooka okukwata sente zino oziwe olyoka oziweeyo kubanga sente baŋŋambye zizo nkimanyi osaba era oyinza nozisabirako. So zino sente zavudde eri omukyala gwe wayogedde naye wiiki ewedde ng'akusuubiza. Ezo ze fiizi zo ssebo eza ttaamu eno. So ki kyoyogera ku nsonga eyo? Ensonga siina kyenjogerako nnyo ne wabula ndaga ssanyu lyerere. Siina birala byonna byonna ssanyu lyerere lye nnina. Neebaza Mukama. Obadde otataaganyizibwa otya mu nsonga za fiizi? Ensonga za fiizi tebibadde byangu nnyo okutwaliza wamu nga tulwawo nnyo okusasula naye neebaza Mukama nti olunaku olwaleero byangu era bibadde bulungi nnyo. Yesemu. Sente ozikutte. Yesemu. Omukyalo oyo fiizi zonna ziweddeyo. Fiizi zonna ziweddeyo. Yesemu. P6 osasula sente meka? Mitwalo 5. Zogere. Mitwalo 5. 5. So omukyala yaweereza emitwalo 6. Yesemu neyanziza semu. Amen. So omukyala omugamba ki yakuwadde akasente? Mwebaza mugamba kimu nti Mukama muwe omukisa azeewawo wajje. Yesemu. Waayo fees ewa director ng'alabira ddala. Sebo tuyanze twagala okwebaza ennyo maama gwe omulungi olw'omutima omulungi gw'olaze n'oyamba pastor omwana omuto nga Yesu bw'agamba nti muleke abato bajje gye ndi gwe naawe olese okkiriza omuta kumukwatirako Yesu omukwatiddeko Mukama akusasule museera weebale nnyo weebalire ddala era twongera okwebaza n'abo abayambyeko
TV yaffe ennungi egenze ng'efeffetta ensonga eno obeewo mubeewo nnyo bannaye mwebale nnyo management tugyebazizza nnyo ffe nga aba Bright Future Primary School Gayaza okubanga mutuyambiddeko ku baana bana abatalina mwasirizi. Mukola mutya ye performance eri etya kubanga ebigezo byali byakadda ne tulaba amasomero gonna nga geeranga mwe mutambula mutya wano? Sebo tutambula bulungi nnyo emyaka okuva ndooza mu 2014 performance yaffe ennungi nnyo era omuzadde atannaba kugiraba gw'osigadde okujja ojja olabe naye nga okugeza first grades bonozo zaafuuka tezikyakola mawulire. First grade za bulijjo twazimanyira kati omwaka oguwedde twafunye first grade 93 kuba ne114 abaatudde abaana 20 ne bagendera awa mu second grade. Tukola bulungi era tukakaza ne pastor kityo waali ayagala ezinnya weewaawo era yangambye ayagala nnya era yangambye nnya nnya M2 3 nnya 9 wemba nkoze obubi ewalala 10 Mukama sabe akikole naye kyetaagamu era okukolerera ojja kusaba Katonda tumusaba ng'ate bwe tukola kati tusaba nti Katonda omusabe akutuse ku kirooto kyo naye nga bw'okola omwaka omukole buli kamu kakole abasomesa obabuuze n'ebitabo bitinkuule. Ekirungi nti kakati ayiza okusoma yajja tamanyi kusoma naye kakati se baakuba oluzungu reading mulungi nnyo. Alina akamusumbuwa yaŋŋambye alina akantu visitation kaconi yako tujja kukakolako ssebo. Omanye ekikulu ng'omusomesa bwe mmanya ekizibu ky'omwana ntandikiraawo kati olw'okuba tukitegedde tugenda kukikolako. Era yangambye kekoka akamusumbuwa mu luzungu ebirala birikkiriya ate oba ebirala birikkiriya nakino tujja kikwata nnyo. Maama ono tumusabira Omukama amusumulire ebirungi ebiringa obugulu bw'eggongolo ensimbi zaawaddeyo abeere ng'asize busizi naye Mukama amusumulire ebyasinga okwagala ate ne pastor zimugase naffe essomero tukole ebyo ebiweesa Katonda ekitiibwa. Njesebo toyanza director webale nnyo webalire ddala empisa ne maama n'empita ne taata nabo weebali n'alyagadde nabo okuwulira katono nnyo kye bagamba ku nsonga eno. Mami guyogera ki ku nsonga eno gwe mami wa pasita nakyo tusooke tukimanye? Yes nze neebaza Katonda lw'essomero lino era neebaza omukulu w'essomero eryo atwagadde nnyo n'ayagala pasita mu buli mbeera yonna era neebaza omukyalo oyo avuddeyo nze ŋŋamba ziremena kuba fiizi zokka nti buli mutwalo oba buli 10 kebeera ensigo mu bulamu bwe ne mu famire ye. Tweyanza nnyo tweyanzege Mukama mutuwere nnyo omukisa. Wow, tweyanzege ate kangendeko eri taata naye mpulire ki kyayongerako. Taata gwegera ki ku mbeera eno gye tuli? Omukyala mugaboga nti Mukama yeebazibwe kubanga byatukoledde batono ababikola ogw'omutima batono abagulina osobola okuba enduulu naye ng'abamu bawulira naye nga tebasobola kujja kukutaasa nga gye bali bawulira naye nga tebajja kukutaasa naye bw'abanga awulidde enduulu najja Mukama mwenye omukisa mwongera 100% nnyo. Amena. Amanya gange nze Matovu Gerard Saalongo. Tata Pastor Muto. Mama Pastor Muto. In fact Nalongo yaŋŋambye nti oli Saalongo. Kwanza mbadde simanyi na kumanya nti oli Saalongo. Tulyogera naye ngenza owulira Saalongo mumulese wali ne muga bulijjo bafaanagana nnyo tebaawukana kati obadde obalaba ng'ozibalabo bali babiri. Director nzikiriza ne kano nkwogereko ennaku zino waliwo issue y'ebisiyaga era bisusse era abantu batya in fact ne sponsorships kati abantu batandise zidduka n'abagamba bursaries abantu batandise bidduka bagamba nti babiyitiramu okurecruitinga abaana okuyingira ebintu ebyo. In fact ne Church of Uganda yavuddeyo n'erangirira nti yo yeekutudde ku church ya Bungereza process egenda maaso kubanga Bungereza yo yakakasizza omusajja owasa omusajja omukazi owasa omukazi so ebintu bino bagamba biri mu masomero kati recruitment
ziri mu baana abato. Kikyoyogera ku nsonga eyo? Tubiwulira era tubirabye ku social media, naye ffe wano Mukama akyatubedde tetunnabifuna, kubanga tugezaako nnyo okwogera n'abaana. Era wojjidde ssebo twakedde ku makya ne tuwogera n'abaana ku asembule, nga tubabuulira, tubeera n'asembule buli wa Mande, ne tubabuulira obulabe obubirimu ate n'engeri gye bayinza okubyewalamu. Naye twagala okukubiriza abazadde nti buli muzadde abeere ng'ayogera n'omwana okuviira ddala awaka. Essomero ligenda banna abalala bagenda okumwegattako ku ssomero ng'omuzadde omwana wamubuulira dda obulabe obuli mu kintu ate n'ekintu kyennyini okimanya. Kakati bannaffe ababiteekamu ssente, kubanga ekizibu ekikyalese obuzibu obunene kwagala ssente. Abaana baagala ssente. Kasinga abaana bababuulira nti ssente tuzaagala ffenna, naye ozifuna otya? Si mu bintu ng'ebyo. Kubanga obulamu bwo nga bumaze okugenda, ssente ziba zikyakugasa ki? Yes, kubanga bw'otunuulira ebisiyaga bikwonoona sisitimu zo Katonda ze yakola. Katonda yakola pulaani nti omuntu anaatambulanga bwetu. Omusajja yamutonda, Adamu yamutonda n'amuteerawo Adamu, n'amuteerawo Eva. Kaawa. Kakati ate gwoyinza otogamba nti Adamu ne Adamu basisinkane. Okwo si kwe kujemera Katonda. Kutuviiriddemu n'endwadde ze twali tetulabangako bukya tuzaalibwa. N'olwekyo katusaba nti omuzadde akwate omwana amubuulirire bulungi nnyo, amubuulire ku mbeera eriwo y'ebisiyaga bino birwanyisibwa bitya, kyeki, aleke kukwatibwa nsonyi. Edda twatyanga nti abaana tuyogerenga nabo, naye ennaku zino tugenze tumanya nti okwogera n'omwana n'omulaga ekituufu oba omuyambyeko okuziyiza ebiyinza okujja. Oba bw'aba tasobola, abasomesa tugezaako. Ffe sebo tukola counseling ne guidance, ekyo bimu ku bye tusomesa. N'omusomesa nga tanaba kutandika kusomesa asooka kukola kubuulirira baana asobole okubategeka bayige bulungi. Kale nno ndowooza nti tubikutte, era n'ensi yonna tugisaba n'abasomesa bonna gye bali mu masomero batunuulire omwana nga bamubuulirira nga tebanabana kugenda mu mathematics, English na biki. Omwana basooke bamutegeke ng'omuntu, human formation. Yes, ebintu ebigenda okumugasa n'ebimusoomooza mu nsi babimubuulire, balyoke bayite mathematics, English, SST n'ebirala. Yes. Twogere naani ono? Nze Kigozi Edward Takirambudde, omu ku batandisi b'essomero lino erya Bright Future Day and Boarding Primary School Gayaza. Yes, tuli Gayaza. Ave Kampala ntambula ntya? Oba oyagala okujja ku Bright Future Primary School Gayaza, oba weevuga, kubanga betusuubira bebasinga obungi wano, ova Kampala ku Constitution Square n'okwata Gayaza Road. Bombo Road n'odda ku Gayaza Road ng'agenda mu Gayaza High, kuba yesinga okumanyibwa y'enkulu. Kakati bw'otuuka mu Gayaza oba oyingira Gayaza bw'oti n'olaba ekipande ekinene nnyo nga kiriko Bright Future Day and Boarding Primary School Gayaza, n'okyama we bayita ku Mirembe, n'otambula meters 3 ng'oli ku Bright Future. Essomero erikola obulungi, pasita gy'asomera. Tweyanziza director, tweyanzege. Kale ndowooza omulungi atulaba olabye olunaku olwaleero tutuuse mu ssomero lya Pastor Muto. Nange nali sisuubira nti ndituukayoko n'olunaku olwaleero ndi ku Bright Future gye ndi ewa Pastor Muto. Grades ziri njagala kamera ene zikwateko nazo. N'oyo aweerayo Pastor Muto ssente zino amanye nti waali si watini okutwalisa wamu. Ne pastor alabika kyagamba akitegeeza. Grades ndabye omwaka oguwedde owa grade eyayitira mu yokusatu ali omu yekka, nengati ine essomero nga ddungi, naye katukwate ne grades ezo. Sebo director tweyanziza nnyo, tweyanzeege, era ndooza ne taamu ejja bwe tutyo tujja kudda era nga tujjidde mu mbeera y'emu. Ne bwe mujja buli lunaku ssebo nga mutuleetera bwe muyambye abantu nga mmwe temulabikalabika, era nsaba Katonda abawe ebirungi ebiringa obugulu bw'eggongolo. Yesebo era ne requirements zino omukyalo ono yampadde fees ezo, yaŋŋambye nti katandike ne fees, naye ne requirements ez'essomero zonna azeetaaga abeere nga akola ki, nga nazo azisasula. So pastor abeere nga asomera mu mirembe, Bayibuli agibikkule bulungi nga bw'abikkula n'ebitabo. Weewaawo
so bwetyo bwe tubadde olunaku olwaleero omulungi atulaba mu ssomero wano Bright Future osanga nange naleeta owange mulina ekisulo tulina ekisulo ekyabawala n'abalenzi era singa baddewo twandibadde tukikulaga tusobola okuwa community ng'abaana abasukka sofa katulinawo nga 25 bali mu kisulo era grades ezolaba abaana b'ekyomusanvu babeera mu kisulo abalala tubakkiriza era pastor esawe omwaka bw'ayingira mu kyomusanvu ajja kuba ataasasula 85 bwe ziba teziri nnyo nno ajja kuba asasula 85 kubanga ab'ekisulo 85 ab'ekisulo abalala P6 P7 85 ate abalto 8 kuva ku P1 paka ku P5 yisebu twenza director أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته nze Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa ekitigoma ku lw'ejjinja. Bw'obanga otuuse ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako.